Tukwebaza nnyo kuba ng'okyatambula naffe. Program FAYIRO ku meeza gy'olaba fayiro gye tugoberedde ya Jimmy Ssettuba yattibwa ba LDU wa LDU eyamutta yakwatibwa naye abafamire si bamativu ku ngeri fayiro eno gy'etambulamu. Kugoberera omusango muzeeyi Mwanga yasooka kutuuka we battira mutabani we era yalambuludde bye yasangawo. Yalina mutawana gonna era kyovula nti bwe twamutuusa wali wa Bakuli abantu nga beekalakaasizza ne basiba ekkubo lyonna ne bagamba nti omuntu waffe abadde omusuubuzi ate mugamba mwita nti ate mubbi kuba malumuta ne bagamba malaya n'akuba enduulu nti ate abadde abba ng'ate ego babba owulidde era kyovula nti bakozi banne bonna baagira ki bassaawo embeera ey'enjawulo. Abeero LDU batumalidde abantu owulidde era gavumenti tetuwaneko balinga nga batasoma mu mateeka bo bakuba bukubi kaka nowe nansa nawe bamukubira mu kimu engeri yemu nga nowe wange bo bagamba musajja yadduse n'agenda n'akonkona nga ekkubo liweddeyo ono mukugira yabiswateko ng'agize emigwa naye mu kwerwanako ku luggi bakubye bukubi masasi kitegeeza nti bo babatendeka kutta busi. Okugenda we battira mutabani we muzeeyi Mwanga yali ne muliraanwa we Henry Kalungi era ono naye yatuyitiddemu ku ebyo bye baalaba mu kifo we battira Ssettuba. Ffe twamanya leeti bagenda otukubira nga ebintu byayiseeko dda kubanga twatuukawo ne batugamba nti bwe bamukubye bo bennyini banna abaaliko ku Local Defence bamubuulizaawo nti omusajja okubye waaki kuba ye yabava mabega bano abaali mu maaso baali bakyawuliriza ensonga z'ono ze yali akola ki oli yajja mabega bw'ati n'amukubirawo amasasi kati nabo tebamuganya kuvaawo era ne bamukwatirawo awo banne kati ekiseera ekyo mbu baasibawo nga tebakkirizaawo muntu paka bo lwe baakubira poliisi nereeta patulo netwala ki omugenzi oyo kuba ffe we twatuukirawo nga batugamba twatuuka tubuuza bamukubira wali ku Munalisa wennyini neffe twatuuka wano waliwo ebbaala ku laawundi eno odde kulyawa ffe we twabuuliza nti omuntu gwe basse wano aliwa abaaliwo nga batugamba nti ono mu Sudani bagambye abalala muna Kenya ko ffe nno oyo mutabani waffe gwe bakoze eki kati ne tutuukawo awo nga bamugjeewo naye nga yenna omusaayi n'obwongo buyiisaawo bayamukuba ery'omutwe n'ery'omukifuba ne twambuka wali ku poliisi e Rubaga ow'erubaga n'akuba ku Olodi Kampala Olodi Kampala ne batugamba nti mujje wano we wali ki kati twakomawo wano ewaka ono mukulu wange taata w'omugenzi simu ye Paul baali bagisazeeko ebyembi eyateero naye nga bagisazeeko tekola ki twe kudda wano ate yali afunye ebbaluwa eggulo limu ku poliisi ne tunona simu ne tugenda ku Olodi Kampala ne babuuza bingi nnyo era nga bw'obimanya ebya poliisi ne tuvaawo ne tugenda ku simu ne bamala ogitereeza ne tuvaawo ne tweyongerayo mu ggwanika kati nze ku ggwanika nabalekayo tudde ate tulabe ebyewaka entereeza y'ewaka nga bwekola ki bwe baleeta omufu kageri ke baali bamusibyeko ekigambo nti yali mubbi abantu kye batakkiriza okusinziira ewantu we yali n'okuyimirira yayimirira n'awanika n'emikono naye oli n'asalawo nti kankube ki kati bwe bajjayo omulambo banne tebaagukkiriza ssaawa nga 5 abasuubuzi b'ewa Bakuli ne bagamba katuguteekeko wano gubeereko wano ne bagwalirira awo mukuba amakubo ne bagaziba gonna fe ono teyabakayanya bamugamba nti ffe omufu tujja muleeta ssaawa nga 8
oba 10 gwe tebikwatako ko ye kale nze bwe munaatuusa omufu naakola ki kati twali tuli wano ng'omufu bamuleese nene ekyewuunyisa oba kati kye twewuunye ennyo bwe butalabayo wadde ku muntu yenna ow'obuyinza n'ayinza okugumya ku bannannyini mufu nti bannange nga kitalo nga mwakoze eki nga mwalabye kwegamba bo kati olutta toyinza kulabayo muntu yenna wadde okugumyako kati beetyo yembeera gye tulimu bombi bye bannyonnyola bikwatagana n'ekifaananyi mukwano gwa Ssettuba eyasemba okubeera naye ku bbaala eya Mona Lisa Kabuusu Ibrahim Kakooza byannyonnyola ng'asiga ekifaananyi ku bye baamuyitiramu ku ngeri gye battamu Ssettuba. Wali olengera ebibaati bya bbulu baamukubira amasasi we yafiira ku bibaati kwennyini awali ka pavement naye ng'omukyala yali waawo ng'obookera enkoko awo yaŋŋamba baafubutuka wali guest house eri awo gye bayita Mangu ne bajja nga beegoba ab'e LDU baali batambulira ku street eno baali bakkirira kati baali bakkirira ndoza waliwo balina kabalakisi kabwe munda awo bwe basula awo mu bimwanya awo bwe bateeka kabalakisi kati baba badduka nga bavaayo omuvubuka nga agoba omuwala bwe yalaba ab'e LDU n'afuna okwetaasa n'aga nti muntaasa omubbi wuuno kumbe oli naye yali adduka amugoba amukwate nga yali amubbyeko ssente ze naye nga tiyali mubbi yali alwanirira ssente ze malayazi yali amaze omubbako mu nsawo kati we yatuuka ab'e LDU ne bamukuba bamukubamu ne bamusamba n'omusamba n'asala ekkubo n'adduka n'adda wali kati eri gye yawanikira emikono n'abaga nti siri mubbi omuwala ye mubbi ne bwe tugenda ku mulyango gwa Mona Lisa babbawunsa bamanyi siri mubbi ow'e LDU yawuliriza nga bamaze omusambasamba n'akuba essasi mu bbanga olwo abinyumiza omuwala yali agula enkoko awo ye yabalabanga obulungi bakuba essasi mu bbanga era addako n'ali mukuba mu kyenyi edda n'ali mukuba wano ku nnyindo n'agwa wansi n'afa kati mu kaseera ko nange bwe bankubira essimu bamaze omukuba amasasi nagenda okutuuka nga amaze okufa eyamukuba essasi siategeera kubanga omuwala yaŋŋamba yalabanga eno bamukuba bamusamba n'adduka naye ayinza okubanga oba munne yamusamba oba ye yamusamba awo saamanya naye nga ayinza okuba ye yamusamba oba yaga nti yali agala wanyisa mujjako mmundu naye nga ate we yamusamba olw'obulumi obwaliwo n'adduka n'adda ebusukka kkubo eri kati kudda ebusukka kkubo n'ayagala akomewo ng'awanisa emikono nti siri mubbi ono we yamukubira essasi kati olwo omuwala ono kazaala bulwa waddukiddewa yaddukira mu LDU mwe yeekweka era mwe yeemululira omu n'abula kubanga abaali bamumanye baŋŋamba nti omuwala tumumanyi omuwala waali wano abadde ayambadde n'empale y'ebimuli ne baagala tumunoonyeeko naye nga yali amaze okwemulula nga addusa yabulira mu LDU n'agenda oba balina enkolagana nabo nga basente ne bazireeta ne bazigaba nabo simanyi kubanga bandisoose kubuuza bw'abanga akubbye katumukwate tumujjeko byakoze eki byakubbyeko naye tebandyanguye kufulumya masasi gakuba muntu. Major Bilal Yusuf Katamba ayogerera UPDF mu division y'esooka yannyonnyodde nti amangu ddala nga Ssettuba bakamotta bakwata omusirikale wa LDU Abdulaziz Mwanje era n'atwalibwa ku poliisi. Mwanje bwe yatwalibwa ku poliisi okumuterekayo ate fayiro n'egenda mu kkooti eza bulijjo kyasanyizaamu okukola ki okunoonyereza kwaffe waliwo gye tuyita board of inquiry. Board of inquiry etuula wabaawo ekintu kibaddewo bwe kityo mukama waffe yali akitaddewo naye ate jime yennyini n'atakola ki n'atagibwako si jime Mwanje n'atagibwako statement. So board of inquiry yamaliriza mulimu gwayo. Board of inquiry eyo akakiiko akateekebwako kekawa komanda waffe okumubuulira kiki ekyaliwo ddala kati ebiddirwa byonna ebikolebwa bisinzira kuki kukunoonyereza okwo naye tekwakola ki tekwakomekerezebwa era tusuubira tunafuna jime nga tunafuna Mwanje nga tuyise mu makubo gano ge tuyitamu amatongole okumufuna obuuli awo tujja kumaliriza okubuuliza okwo era kitegeeze ki ekiddako. Olwekyo abazadde abo bayinza okufunayo engeri y'okuli kubanga okumusiba nakyo bajja kumusiba naye kiki baba basuubirayo akatonotono sina kyensobola kusuubiza kuba simanyi biva mu kubuuliriza kuli paka nga okubuuliriza kuwedde nga tutegedde nti kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti akakiiko ako
board of inquiry yetuyita boy mu lusirikale yetegeeza ffe tetuzzaako. Zayimwanga agamba nti yagoberera omusango ng'atandikira ku byali ku poliisi eya Old Kampala ono mu Kampala. Ebya kkooti bikyatambula butambuzi. Bikyatambula butambuzi. Kuba ne wiiki ewedde bamutulaga kuba tebakyabaleeta eno mu kkooti. Babatulagira ku lutimbe. Bamutulaga wano mu kkooti ne bagamba bakomewo nga 28. Ebyali ku poliisi ya Old Kampala bijulizibwa Kakooza mukwano gw'omugenzi. Yannyonnyodde nti yagasimbaganako n'owa LDU Mwanje nti era n'asaba ekisonyiwo ku by'okutta Ssettuba. Nagendako ku Old Kampala ng'ali mu kaduukulu. Ningezaako okwagala era ninsaba omusirikale ne bamugjayo ne bamuteekako awo. Ne mubuuza Budala Azizi gwe watta mukwano gwange. Nangamba ssebo nsaba kunsonyiwa. Nimugamba ate nakusonyiwa ki naye Katonda we yali waggulu ajja kukola ki? Ali kulamula. Kuba n'oli tewasobola musonyiwa wadde bagamba nti mubbi wandi mukubya amagulu. Bituma tujja mujjanja banene okuba omutwe. Ndowooza nti obuyinza si bwe buto bukola ki bwe bulagira. Nangamba nsaba kunsonyiwa ne mugamba munnaye Katonda yali kulamula kuba oli twamuziika dda twamutwala dde Gomba. Era byegambo nayogerako naye byali bitono nga n'ennaku nnyina nnyingi ne mala nenvaawo. Twebaza okuba ng'okyatambula naffe Fayiro ku Meeza gy'olaba Fayiro gye tugoberedde ya Ssettuba wa LDU eyamutta era abazadde si bamativu n'ebyo ebigenda mu maaso ku musango guno. Katuwumule tudde twongera okugoberera.